yongere katono mumpe ku bifaananyi by'omugagga yabadde n'amazaalibwa babire obeera temunnabitegeka ofaaki tolinayo mboozi ndala gy'ogira akaseera kaba kakwegula nti kwegulidde emyaka 8 gwe Chris Brown yabadde ki Chris Brown yadde ne performance ojjukira mwami Lutaaki yagwako ku show ya Nice and Lovely what happened yali era yali oba kaali kareeke bwe kati nga kalina omuntu akamuteeke paako ki ku ttaka ate tekaaganira mu bbanga ng'ayambadde kooti amasa bweti so ne wano gundi ya Chris Brown yaganye okukka so Chris Brown yeegasse ku gundi ku Honorable Lutaaya n'ayombera but he kept it professional nga buli wakwata microphone yasigadde ayimba naye ngeno wakola signs muntaase bannaye era ne yeegatta n'omuyimbi omu eyaleeta ente neyonoona ku siteegi ente yasala enkobe ku siteegi netugamba naye kutya so bino bibaawo bino byuma tubale tuludde obbira mu bazungu naye nti yavumye buli kyalo kalabe kalina effujjo bibaawo so naye muyimbi munnayuganda bw'osasulanga sente zo nekigaana okuvaayo kukubeerawo weefuulira nekigaana oyiya akabadiko obesho I mean they've done it all naye kaakati bwekigaana bibaawo kifo ky'okubba sho n'obba so naye kati wano omuyimbi omunnayuganda microphone ge muli mu ngalo ayinza ogikkuba waliwo wano omuyimbi waffe ayinza owemulabudikiramu ekimulinaanya ate ye yali muyitidde ku microphone bw'oba wuliriza Chris Brown yasigadde ayimba naye ngeno bwakola signs wane waffe adde akuyitira ku microphone n'okijjamu enjawulo kale kaakati awo tuveewo